musobola okuwamba kyonna kyemwagala okuwamba. Ngaffe abakumi b'eddembe nga poliisi tuvumirira ekikole. Breaking news zamawulire hasi malungi agava wali emagere wa Babi Kyagulanyi etungo oyinza okumbuuza Wonderboy ki kyatuuseewo poliisi ng'emuli bubi lwaki bamusongamu nnyo amaaso era lwaki bali baagala okubanga abamuwamba akaseera kamabega kaawo n'asimatuka ye n'essuubi byonna bikuletedde mu maaso ogenda kubanga obinyoka naye nga tetunagendayo akavidiyo kano mbadde zitabukampeleka like kasotambula katukira bonna abanjagenda okumanya kweno information ddala bana National Unity a platform bantegeza aba foot soldiers. Make sure ino video ogisharinga mu WhatsApp groups zo na Facebook link yonna giteekeyo kale katandikira na mawulire gafe agale wetogera sawa zineno poliisi balijibuza ebibuuzo kamu na katano enzo kumbuza ebibuuzo ki babadde bababuuza omukulembeze w'eggwanga lino Uganda asobodde kubayo nagamba kino lwaki mukiriza abana ba National Unity platform okweyagalira mu Uganda nga bambala ebintu bya combat naddala kati mujjukire bulungi mabega kawo Babi Kyagulanyi bamulumbako wali eri hayi Busaabala nga bagamba kino Babi Kyagulanyi ebyaddala ayina bye yali atendeka bani bye yali atendeka bibana amagega n'amajenga bagamba kino Babi Kyagulanyi abeera akola ebirala ng'alaga ntino akola ku bya events kumbe emabega eyo bali kutendeka abaana kitegeeza ki tino surveillance buli wamu bamala dda kuteekayo bambega olaba basobola kubanga bategeera ne bagenda Busaabala hani babeera nga bakola check up awo nyini Bobi Wine yigendereza ogenda kumbula endoozi mu comment section awo nyini nyongera n'okujjukiza Hajati Hamastura gamba go wenanga oliyo n'ebizibu oli mu nyumba agamba nti nno yakulombereddwa ebizibu byonna ebigenda nga bikola ki nga bigenda takozesa bikolwa bya kirogo nambere yawe sembeyo 70 wamu ne ya 38 mukubireko wamu inboxing haja kubanga akolako obulungi nnyo tuvumirira ekikole ate mwavumiridde wenga nti kati bano bali ku byabo bali mu byabufuzi ate mbavumirira koji tuvumirira enkola ey'okuteekamu abantu omuliro n'ebikolwa n'ebirowoozo ebisobola okuba nga bireeta obumenyi bw'amateeka kubanga bwe tugamba nti ffenna nga tugenza okugamba nti kati nga gwe notekawo abantu b'okunze mu ngeri eyo n'obawaga okugamba nti tubeere mu kikolwa ekitiisatiisa abantu ba bulijjo ekitali mu butongole so bwe tufuna omuntu ng'ateekawo abantu abalala abaagala okuba nga abeefaananyiriza nga poliisi balina okuyita mu constitution kubanga bateekebwawo mu mateeka bofuna abantu abalala beefaananyiriza exactly kati kyekimanya amateeka okwefaananyiriza ekyo kimu kubanga omuntu alina okumanya w'alina okukoma genda mu maaso gwe n'oteekawo abantu ng'abo omuntu omulala naye n'ateekawo nange nentekawo abanga abatali ba poliisi tusobola okufuna obutakanya ne tukozesa abantu bano mu bukyamu so twagala tulabe nti mulwana ku image eno ebyakolebwa nga byefaananyiriza byemukola ebyammwe biri mu mateeka exactly ebyaffe biri mu mateeka biri tebiri mu mateeka so tubasaba nti abantu baffe tetwenyigira mu bintu ng'ebyo tulabe nti omulango okuba eri abantu tebeenyigira mu bintu ebyo wabinza baleeta obuzibu exactly kubanga ojja kuba wenyigira mu kikolwa ekitali mu mateeka so tubasaba nti omuntu okukunga okubeera mu mbeera ng'eyo omuntu nga ggwe wakiyingiddemu toyina engeri gye weedifendingamu kubanga ojja kiyingira lwa birowoozo by'oyo omukulembeze akiteeseewo naye nga ggwe soko kitunuuliro kati kitegeeza bw'obeera n'omukulembeze naga nti kola kino soko otunuulira kirina bwe kyefaanaanyiriza ekyefaanaanyiriza muli magye gennyini mugenda mu transforming amalabe mugenze mukyuka munda njagala jaso bakakasa titemugenda kyuka munda mukka mugenze mukyuka obwongo bugenze bukyuka mufuuka patriotic mufuuka bakulembeze n'abasirikale ab'omulembe obulina okuddako
nkakasa gye bujja bigenda bikyuka ekitagenda kukyuka yenkofiira eri ku mutwe naye ebyambalo bijja kuba bikyuka bifuuka ebya ame green mpola bijjamu amadowadowa mpola ndowooza muntegedde banaye mwebale nnyo mwebale ddala kunjagala munkubye surprise naye kale nange nja bafuna olunaku lulala mwebale nnyo mukama bankuumire akkirize fenna tuyingire mu Uganda empya akkirize fenna twongere okwesigaŋŋana fenna twongere obugumu akkirize olunaku lumu tukuŋŋane bwe tuti nga ne baganda baffe Bobi Wine bamachete abali emida nga nabo tuli nabo olunaku olwo akkirize bulijjo kyokka bulijjo bagamba nti Bobi Wine yaleeta ebiseera naye nga nekibikkuka kiti nti ate gavumenti yaffe y'NRM ate yeri mu kufuna sente agijjawo amale omwana kyagula gyali fevard emikisa agijjawo amale bwino yazze neyeyanjula bwati nze nabagamba Uganda eri ku mwanjo nnyo nabagamba gende mulago wali mu mapikilinika olabe sente z'ebisiyaga bwe ziyingira eggwanga nekizikola okudangalaza abaana. Bobi Wine is a winner in everything kati babedi bwanika bamukaka ne baleekaana nti abedi bwanika bagambye nti alina pulaani wadde MP anona ani simanyi yani ono ani Mpuuga simanyi tugenda kugira abisiyaga kati Mpuuga katulabe bwagenda okwogera kwabe bagamba simanyi tetuyinza simanyi mubalaba simanyi balina zipampa balina ki nga era neunya kati olwo Mpuuga nga yeeyita investigator nanga billions and billions zitumbula bisiyaga ziva mu America ne ziyingira Uganda nga government nze nagamba lwe nakugamba nti lwe nasembayo okumanya nga government erina budget ya 28.5 billion jukira Mike Sebali bwe twali ku Delta nampakanya ati bebo kati era kyovulaba nkugamba abantu bwe muba mulonda abagenda bakiikirira mwandibadde mulowooza nnyo ku bantu abali wathe. Wow. Time has exonerated you. Ze njogera kwanza agange mazima agakaawa ate gwe tusobola kukweka era abaana bali ku mutimagano babanja government accountability sente ezo ezibadde zijjanga za bisiya babanja accountability sente ezo zize zikola zitya buli financial baziteekawa. Yes. Ze nabagamba 28.5 billion ezajja mu 2018 zaali mu budget. Musanji wange ali ku committee eya portioninga sente ezo nga zizze era nagamba nti Uganda tesobola kuyisa budget nga component y'ebisiyaga teriimu engeri gye bagenda obifinancing ngamu kati nga be MP beewugula zambu